Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu olwaleero awadde obubaka bwe obwamazaalibwa ga Yesu Kristo. Abantu bagenda ku sekulu ne balya kamukuulo embuzi k'eryo olw'eggulo ne balya nga batalyangako ne beerabira nti ate essaawa eddakiika eziddako mu January bagenda kubanga banoonya ffiiri z'abaana. Muli ekisaanidde luno olunaku lumu temugwe mu mabanja. Mu bubaka bwe Kazimba alabudde abazadde okutunuulira abaana baabwe enkaliriza obutasendebwasendebwa kuyingizibwa mu mize egy'omukwano ogw'ebikukujju. Kubanga waliwo abantu abaleese omusimbi n'akavangata ka ssente nga baagala okusendasenda abaana okuyingira mu bigambo by'ebisiyaga nga babassaamu ssente empitirivu. N'olwekyo nsaba ebintu ebyo byonna birwanyisibwe era abaana bammwe mwogere nabo. Ono ayagala gavumenti eyambeko abazadde ku baana baabwe abagwa mu butego buno. Ne gavumenti eteekewo omukutu abaana we bayinza okuweereza ensonga zaabwe n'okuwawaabira abantu abafaana bwe batyo abajja okubasendasenda okuyingira mu busiyazi n'empisa embi. Abakuumaddembe abawanjagidde okwewala enkola y'okulinnyirira eddembe lya bannansi. Okubawala biseewo abamu abakozesa amaanyi agasusse ku muntu wa bulijjo ate nga ye talina mmundu. Ate nsaba n'abantu nabo beeyise bulungi, tukuume emirembe. Mu ngeri y'emu akalaatidde abazadde okuyigiriza abaana emirimu egy'enjawulo baleme kukula nnagalaale. Baleme kubaleka kubeera ku TV ne balaba obuzannyo, bubayigiriza okukola emirimu. Baleme kulowooza nti emirimu gikolebwa bakozi abaka, nabo bennyini balina okukola. Akonye ne ku nkuza y'abaana ku nzimba y'amaka omuwala obutamuleka bbali. Abaana abalenzi mubayigirize, mubeereko nabo balyoke bayigirizibwe okuwa ekitiibwa abakyala, bamaama baabwe, bajjajja baabwe, bannyinaabwe, ne mu maaso eyo bakazi baabwe. N'abawala bwe batyo, kuba n'abawala ennaku zino babayigiriza okuba tayikondo, bayinza okusamba abasajja nga bakuze. Abakozi b'ebikolobero mu kiseera kino abawanjagidde beekube mu kifuba. Abalowooza okuba bannammwe, abavuga emmotoka endiima ne muzivuga okufa obufi, nsaba mufe ku bulamu bw'abantu mu kiseera kino. Ye minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa eyakaweebwa obwa kanoni olw'emirimu gy'akoledde ekkanisa akubiriza abantu okukulembeza obumu mu buli kye bakola. Obumu obwo buleeta obuwanguzi. N'olwekyo bwe tunaagendera mu kwagala ne tugendera ku mulamwa ogw'omwaka gwa 2025 okwagala okwo ne kuleeta obumu, tugenda kukola ebirungi Katonda by'atuwagaza. Amaliriza ng'ayagaliza abantu bonna ennaku enkulu ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.